Bannayuganda abalodde nga bayayanira okugenda ku kyeyo nga bayita mu kampuni ya Skypins Tours and Travel ekulirwa Christian Asimwe bongedde okuddukira ku poliisi ya CPS mu Kampala okuwaabira omusajja ono. Okusinziira ku bo, Asimwe amanyiddwa nga Don Chris abadde yabasuubizza okwatwala e Canada okufuna emirimu. Nagenda ne sista wange ne tusasula ssente, twasasula $10,000. Skypins n'etubba. Skypins ebbye abakazi bonna nemala netuddako netuvuma. Ekyamazima Skypins batubye ssente miliyoni buli omu z'abanja nze manja 5, eriyo ababanja 10, eriyo ababanja mmeka ne 15. Batotodde nga beesiga kampuni ya Don Chris ne bamuwa ssente nga n'abamu yabasuubiza okwatwalira ku nkola ya kibanja mpola olwe banaatuuka eyo bakole balabire famire zaabwe bamalirawo ne ssente ezaabatwala. Many people nga tusasulayo Skypins nga batugamba you are going on the loan musasuleko $1,500,000 by then bali batwala online Canada. Omwaka gwayitawo nga tebatuyita ne tuddayo ne tubabuuza what happened emyezi 3 gifuuse mwaka ne batugamba nedda ebintu byayononeka Canada tugenda kubakyusa tubatuuke e Lakesburg. Abantu we baawulira akagambo looni beeyuwa mu bungi naye kino bannyabo ne basse bannayuganda abatulaba abali eyo tekiriiko mugezi tekiriiko musiru kuba buli omu aba ayagala okukozesa omukisa gwe. Batulaze risiiti kwe basasulira ssente zino ne bakolimira Don Chris. Mukama muwe kyamuyiika olw'amaziga g'abakabiza nga teyakoma kubanyaga nsimbi kyokka ne passport yazibatwalako. Batugamba nga mutwale passport, mutwale ID, mutwale everything. Bena babitutte. Don Chris atusasuddemu okutuvuma zenyonyi ze yatulinyisiza za bivumo ku ssente ze yatusaba n'atuwemula. Katazi lesi gyotulabya ge masiga abantu ge bakaba kwota n'okudaalira n'otutekerera. Ebbanga lyonna Chris lyalangidde Skypins Tours and Travel. Ministry of Gender badde era Patrick Onyango mwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano akakasiza ebya Don Chris okunyaga banne ensimbi eziri eyombukadde 5. Basasudde ssente wakati w'obukadde 3.5 n'obukadde 10. Nga bino badde kisinzira ku mulimu gy'obadde oyagala ne ensi gy'ogendamu. Okubala toto gye twabazze ssente gye bafunye ku bantu gisuukamu obukadde 5. Ategeeza nga kampuni ya Don Chris bwetaweebwanga lukusa okutwala abantu emitala w'amayanja. Minisitule ya Labour teyabawa olukusa nti okutwala abantu wabweru kampuni eno ebadde ekulerera nga tebagoberera amateeka. Wenjogerera kati poliisi eri mu kunonya omwangu bayita Asimwe Christian oluusi yeeyita Don Chris ajje naye atunyonyole ssente z'abantu yatwalawa. Sirina kyentya kalinze basibasibadde. Mu katambi kano Don Chris alabibwako ng'ava olaba muwa ssente n'atuuka n'okubabuuza ekyali kibatwaza ebweru ku kyeyo ate ng'eggwanga lyeteekerateekera akalulu ka 2026 nga yeebuuza nti eba n'agenda ebweru ani anaakuba akalulu. Ogenda ebweru olagawa bakufuga bubi kyokka eggwanga lyo bbi nnyo mbolaga bwe ogenda bwe enda mbulumbo fuluma ggwanga mwagala kummanyiira. Yo entinda municipal Nakawa wali kampuni ya Don Chris bamwekokodde olw'olukomera lwe yali yeeteekako nga kansala Adrian Lubega bw'annyonnyola. Era ekintu kyonna ekirimu abafere baagala nnyo security nga w'ogendayo basooka kwerali kwegamba babanga bamanya muntu ki era ng'obasanga omuntu ng'ali informed ku by'ogenda ebweru ng'oyo tebamukolako. Okusinziira ku Bart Raymond yaliko ne Don Chris mu kkomera Luzira mu mwaka gwa 2023 omukulu ono obufere yali yabufuula ekitongole ekigaba n'emigabo. Yaŋŋamba nga tukyali mu kkomera before nga tetunakufuluma yaŋŋamba bizinesi gyakolebwa nekyakimulese mu kkomera bwali bufere bamusibira zaali miliyoni 350 era ze bamweyimirirako okuva mu kkomera naye naŋŋamba wava mu kkomera bw'ati weyakoma wagenda otandikira nze njatandikira kutwala abaana ebweru naye nga sibikola erwedde tebyaliyo n'ebyo ebintu yakolanga visa kuba yampita tukole wamu nene nti okudda mu kkomera kubanga ndikomera nalyali lintami tebansibira bufere naye nanyinamu obuzibu bw'ebbanja. Tusaba gavumenti ejje etudduukirire etuyambe ekwate abafere abo
kubanga kijja tambulira ddala era kyavuwaza bannayuganda. Lisani Mutyaba ne James Magala tebakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.